Choice Television, its associate and affiliates may not be liable for views expressed on the show. Viewer discretion is advised. Nga bwe nabasuubiza nti ngenda bakolera programu 5. Kino kye kitundu ekyokubiri ekinoonyereza ku nfaanana y'Omutanda Ssaabasajja Kabaka w'Obwakabaka bwa Buganda, nga nziramu ekibuuzo ku bibuuzo bye mwebuuza. Kiki ekiruma Ssaabasajja Kabaka w'Obwakabaka bwa Buganda? Mu bye nalondayo nsooke nnoonyereze ddala kituufu nnono yeruma Ssaabasajja Kabaka w'Obwakabaka bwa Buganda. Kino kye kitundu ekyokubiri ku programs ezo. Yassa musango kigoba mulanga unankabya amazigo obutakoma bwe guba gwannakomola mwandi tugambye ne tusonda ssente okuguliwa. Mbalamusizaako mwena gye musinzira okuba nga mulaba Media Choice Television. Yenze Saalongo Kanka Kapita, yenze mutesiteesu w'omukutu guno era nga nze mwanjuzi. Mu mulimo gwe neeyama ogw'okusobola okunoonyereza ku nsonga eno, nanoonya Kabaka bwe bafuga Obwakabaka bwa Buganda, ono nga ye Mulangira Kateebe oyo atuddemu ennono, era mu kitundu ekyasooka alabye programu eno. Genda onoonye ekitundu ekyasooka ekinnyonnyola Kabaka Kateebe yaani. Mu bumpimpi ye Kabaka bwe bafuga Obwakabaka bwa Buganda, ono nga ye Kabaka w'emyoyo. Kabaka w'emyoyo ennono, emisambwa n'emizimu byonna mu ndagaano ennyimpimpi balina kugabana kyenkanyi mu Bwakabaka, nti ono bw'abanga alidde ku keeki agimenyeremu munne. Ono nno wankizo nnyo wansibo, era nga mu by'ennono y'aba asembayo waggulu ku ntikko. Namunoonya n'enjogeramu naye ng'ennaku gy'alina eyoza lumonde, era ng'ekyamunoonyesa kyaŋŋambibwa nti Kabaka Kateebe bw'aba munyiivu nga waliwo ekyamusobya ebanga baamusobya, ekikolimo kyaweereza kimu kiyinza okutawaanya bonna abali mu bukulembeze nga mwotwalidde ne Ssaabasajja Kabaka w'Obwakabaka bwa Buganda. Kigambibwa nti ono yasembayo mu ngeri ey'ennono, nti era bw'aba munyiivu ebintu tebitereera ku kintu kye tubadde tulaba mu kwebuuza. Kabaka Kateebe mubalitidde mu kitundu ekyokubiri kino nga yeeyogerera, namubuuza ebibuuzo. Nsaba programu ogikwate mpola kuba ayogera kirangira. Omubuuza ebintu abiddamu mpola nnyo mu kwekenneenya ng'era Omutanda oba ng'era Kabaka bwe yalibadde. Omulangira Kateebe ogenda kumuwa obudde omuwulirize. Programu zino sirina kibi kye nzigendereramu wabula okwongera okunoonyereza n'okumanya kiki ekiruma Ssaabasajja Kabaka w'Obwakabaka bwa Buganda. Nga sinaba kutandika njagala okubategeeza nti nakubye omulanga mu programu esooka nga mbasaba tujje Kabaka Kateebe mu mbeera gy'alimu. Beebaza nnyo abaakubye ku ssimu, era essimu eyo gy'olaba ku screen yawo gye tugenda okukozesa naffe tufuneyo amakula mu mbeera gye nabalaze. Tufuneyo amakula ge tumutwalira asobole okusumuka okuva mu nfuufu, okuva mu ngatto ezaagwa olubege, okuva mu kakanzu akamu kaalina akakutuka nga tekakyalina na bwe kalabika, n'okuva mu mbeera ataalabye ensonga eyo. Genda mu kitundu ekisooka mwe nayogeredde embeera mwe namulabidde. Mu kitundu ekyokubiri kino agenda kubambuulira ddala kituufu Kabaka nnono ye muluma, ebigambo bye bigendere naddala gye bisembera. Vidiyo girabire ddala naddala gyesembera. Ojja kuba otandika okweyambisa vidiyo zino n'okunoonyereza kwange okweddamu ekibuuzo ku kiki ekiruma Kabaka ssaako ekitawaanya Obwakabaka bw'e Buganda. Sinaba kutandika kansooka empisewo akalango k'abatuwagira okusobola obbatuusaako programu ez'enjawulo. Tebatulagira ki kye tukola wabula kampuni etuteekamu akasente ne tusobola okufuna akafuta akakola okunoonyereza nga kuno kwe twabaleetedde. Kampuni eno eyitibwa Juba Royal Travel. Kampuni eno nkozi ya bitambuliiso bwe weetaaga okusobola okutambula. Omuntu yenna nga wali agadde okuvaako mu ggwanga ogenda ojja kwetaaga air ticket, balina emiwendo emirungi. Kampuni eno ojja kuorganizingira kye bayita visa, ssaako byonna bye weetaaga ng'empapula okusobola okuba ng'otambula. Juba Royal Travel gisange ku Park Royal Building opposite Senana Supermarket, era ne South Sudan ojja gisanga Crown Hotel opposite reception. Mwabagenda ku honeymoon Juba Royal Travel Jessica ejja kukolera omulimo. Abagala okukola South Sudan bajja kukolera work permits. Abagala okukola Uganda nga muri South Sudan namwe bajja kukolera ku kya work permits. Honeymoon bagikuteekateekera ne bakutwala ne bakukomyawo. Ye kampuni ekujjukiza ddiru ogenda n'ekuwa n'ebisale by'ennyonyi ebyo ebibeerawo ng'ebyo byonnyini byekuwa mu air ticket bibeera bisaliddwako. Omulimu gwabwe bagukola bulungi. Bantu beesimbu bakola kye basuubiza, tebongeramu ate bo tebasobola kuyiwa. So genda ku Park Royal Building opposite Senana okole ku butambuliiso. Si kampuni etwala abantu bweru kubafunira mirimu nedda.
eneteekateeka biwandiiko kiyite travel documents n'osobola okubanga weeyagalira mu lugendo ate nga weeyagalidde mu lugendo nga ne ssente tosaasaanyiza nnyingi. Juba Royal Travel ojja kusobola okubanga ogikozesa. Kaŋŋende program tugitandike. Omulangira Kabaka yazikiriza n'enjogera naye mugikwate mpola ate ekinyusi kiri eri gyesembera. Sigenda kubanga mbalwisa akaseera mpeereddwa katono. Ow'ekitiibwa gwe mulaba mu maaso eri ampadde olukusa okujja okwogeramu Kkwo naye. Nyina ebintu bingi nnyo ebinyigiriza. Guno kangutwale nti gwe mukisa gw'obulamu bwange. Nange gwe nfunye okusisinkana ku muntu gwe muyinza okuba nga mwali mumusinkanye naye bwe muba temusinkanangako mubaleetedde. Ow'ekitiibwa Kateebe. Simanyi oba ebigambo mbyogera bulungi yajja kumpabula. Nsanyusa okunkyazaako wano ssebo. Era nja kukusaba otweyanjulire tukutegeere tulyoke nyina ebinnuma ebindeese weebale kumpa lukusa. Ssebo kya kitiibwa okusisinkana. Ndowooza kaŋŋende obuze ku bantu awo tulyoke tutandike. Yes ssebo. Awo tuliza mwenna tubalamusizza. Mwebale byonna gye mutuusaako engalo. Ojja kutubuulira ne ku mannya n'ekitiibwa. Saagadde kubyanjula nnyinza okubisobya. Amannya agange isibwa Omulangira Juma Kateebe Nakibinge. Okutegeera abali eyo Omulangira Juma Kateebe ssebo wano bayitawo batya? Bundeke mu Busiro. Bundeke tuli mu Busiro. Byampuliriza natindiza eggendo okujja mu Busiro eno nyina ebintu ebintagaza ebintalwanya omutwe byenjagala. Ow'ekitiibwa gwe mulaba maaso oyo Kabaka. Era ebigambo bijja kunkaluubirira okwogera nga bwesittira okulokompoka naye leero njogera bitono. Kale nno nja kgenda mpola naye tujja kumala tutegeeragane. Njagala okutegeera ku kitiibwa ky'Obwakateebe. Omuto ow'emyaka egitali gigyo owanza ajja okunoonya n'ompa omukisa ategeere Obwakateebe kye ki. Ssebo. Obwakateebe otandikira wano we tutudde. Owa Ssekabaka waffe Tebandeke owa 18 nga ffenna mwe twava Bakateebe abaddewo. Ssebo. Ekitiibwa ekiri mu Bwakateebe kitegeeza ki? Ekitiibwa ekyo kitegeeza omuntu oba omulangira asikaane Ssaabasajja Kabaka. Mazima. Okuva ku Ssekabaka 18 agwo kyatandikira. Okuva olwo ne kitandikira awo n'okutuusa kati ku mulembe oguliko. Kwe kutegeeza nti ku matikkira g'Omutanda ffenno tumuyita empula Ssaabasajja Kabaka. Mutanda si empula. We twaliyo ne tugamba omuntu agatta ennimi ennyingi mu Luzungu bamuyita batya? Empula. Ne twerogozza. Omutanda Ssebuufu Bwango Wango Tabuuka Ssaabasajja Kabaka w'Obwakabaka bwa Buganda ye gwe wasika naye. Kye twalaba e Naggalabi kye kyakkolebwako naawe.
Ekinnaggalabi kyajjo. Kyajjo wano. Mbadde mmanyi nti kyekikolebwa wamu. Kuba bonnyonnyodde ogamba bw'atuula ku Namulombo naawe otuuzibwa. Mbadde mmanyi nti ekyennaggalabi lwe kyaliwo naawe lw'otuula. Obwakabaka si bwe bwatandikira. Kati obwakateebe gwe obukwatamu ddi? Era njagala Ssekabaka Muteesa ng'amaze okukisa omukono. Bw'amala okukisa omukono bamukomyawo n'abikka ffe ne tubikka akabugo. Olwo omwaka 7 ndowooza Idi Amin yaliko. Olwamaliriza ekyo olwo obwakabaka buddawo. Sigamba nti bwaddawo mu 1993 Nnaggalabi bo bwaddirawo awo ku olwo. Leero nno lw'ensooso kitegeera. Nze nno mbadde nnyina ne gwe ntenda nga mmanyi yabuzzaawo. Nga mmanyi nti oba bwali buviiriddewo ddala. Kuba mu bigambo bye twawulira nti bwawerebwa ne bugobwawo. Ne Ssekabaka n'awaŋŋangusibwa. N'aggyibwawo. Nze ng'obwongo bwange buŋŋamba. Kati nze njogerera bali abatategeera bintu bino. Nga buŋŋamba nti Kabaka bwe yali nga tali wano tebwaliwo obwakabaka. Ate oŋŋambye mu 7 ffe twalaba bya 9 mu 9 nga mali nali manyi bwati nsoose kukitegeera ku ggwe nti bwali weebuli. Emirimu gyatambulanga gitya nga Ssaabasajja taliiwo? Emirimu gyasigala gitambula nga gitambulira mu nnono. Wamala okututeekako yenaddayo olw'emisomo gye n'ebizibu ebyaliwo bingi. N'addayo n'akola ki? N'addayo n'akakkalabya emirimu gye. Nkutegedde bulungi. Kitegeeza nti obwakabaka bwasigalawo. Obugubi bwe mwakolerako bwali bufaanana butya? Kuba tuwulira nti abakulembeze abaaliko baali temwagala kino kye mukola, nga tebakyagalirawo ddala, nga baagala okukulembera obwa pulezidenti n'abakulembere n'obwakabaka. Tewaaliwo challenges zibatawaanya mu biseera ebyo nga ffe tunatuuka mu 1993. Eky'omukisa omulungi ennono yaffe kaŋŋamba oba Mukama yagiteekawo, ekintu kyo kyasigalawo nekibanga ekyerabiddwa naye ng'olwedde weekiri nekitambulira awo mpola mpola. Tusa Mukama ate bwe yatutuusa ku muntu ate n'akizzaawo. Kitegeera. Nkutegedde bulungi. Naye nga si Nnaggalabi eyazaawo Obwakabaka. Obwakabaka kugamba omuntu bw'amala okuseerera bamwabiza olumbe. Kasa bamala omwabiza olumbe bateekako omusika, era omusika bamuteekako nga Ssaabasajja Ronald Muwenda Mutebi. Naye nagenda nempulira nti ate Kabaka tebamuteekako. Oli baali bamala dde mumuteekako nga yali adde Obwakabaka. Kitegedde. Twakiwulirako nti mu bitiibwa by'ennono abataka abakulu b'ebika be bategeera oba be basunsula omulangira analya Namulondo.
nti tebansikire ya ddaame simanyi ekituufu nti Kabaka abaaliko tasobola giramira mwana we entebe n'agituulamu nti abataka b'ebika be balina obuyinza obulonda bakiyita mituba obulonda mu abalangira be basobola okugamba nti ono gwe tufujjizzaako eddusu omuteeketeeka asobola okutwala entebe ate ono olwedde yali yateekebwako emitendera egyo gyaliwo buli mutendera gw'obwakabaka oba buli mulembe gubeera n'ebyaki n'ebyago kati naguno bwe gwali bwe gutyo gwotosobola kukyusa mazima edda si bwe kyali emirembe gigenze gikyuka guno ne gubanga era bwe gutyo kubanga n'emirembe egizizeewo ng'ena era gyonna gibadde gikola ekyo nkutegedde bulungi awo nno wonna wankakasa nti Obuganda bwaliwo nokugamba mbamu ekigambo kyenfuna mutwe ekingamba nti newankubadde waliwo ababulwanyisa booredde nga buyita mu nnono bwali gye buli ng'era butambula obuvumu buno mubujjawo butambuza ensonga zino nga waliwo ow'emmundu abalwanyisa kubanga emirembe giri egyali egy'okusibibbwa bagiyita kusibira mu bbwa mwetaayanga okukola emikolo egiyimirizaawo Buganda njagala okutigiira mu mbeera eyo twawulira ffe nga tubiwulira nti walibanga tewaliwo kwetaaya kukola nsonga ng'emitendera gy'obuweereza obuweereza nti bwabeeranga bwakyere kati ng'omuntu bw'anaakola mu nnono eyo nga bwekola ki nga bwemugamba kale nekintwala ku nti mwaliba muli balonde sikimanyiiko naye muli bagumu kyekigambo kyensobola okuwa njagala Katonda yategeka n'agamba bw'oliba kino naawe oliba kino n'ategeka ebintu byemitendera kino tosobola kikyusa ne bwogezaako ate bwe nwana ennyo nenkibwanyisa nenwana Katonda takyusaamu tosobola kirwanyisa olw'ensonga kiri kya Katonda yagenda akitegeka n'akiwa amadaala gaakyo nyinza n'okuba nange okulwata kwange eddaala ali eriizo kyekyo likituusa ku lyekikola ki Katonda yagamba ku lunaku bwe luti tulisisinkana kiwandiike ne bwe nnemerawo nga nyina abaami benjagala okusisinkana newabaawo ekikutawaanya era olw'okuba nti kiri mu kalenda musisinkana baŋŋamba nti Kateebe yaba kabaka w'emyoyo bwe batyo be baŋŋamba kituufu nti yaba kabaka w'emyoyo ekigambo ekyo oli yaŋŋamba bwe yakiŋŋamba era nenjagala musisinkaneko mazima ddala njagadde nfune okukakasibwa okuva gy'oyo Kateebe abeera kabaka wa myoyo emirundi egisinga abantu balina engeri gye bataputamu ebintu byabwe omu ayinza ekyogera ng'ayagala kukusanyusa omulala alina kyayagala akufuneko naye ng'ekyo tuyinza kugamba nti ate oli kabaka w'emyoyo ffe ennono yaffe etugamba gundi yasikira kino noono n'asikira kino kitegeera bulungi oli n'asikira abantu omulala n'asikira emyoyo gino nga wano wetuli oli obuvunaanyizibwa bwe ne buba nti
buli ku bantu okusinga kati nagina emyuni giba nti giri ku ggwe okitegeera okuwanga obubaka kuba tosubira nti Ssaabasajja ajja kubanga atambula agende wano agende wali ekyo bwajjajja bo bakitegeka mpulira onaakole kino onaakole kino mazima waliwo ebikusukkako ng'era ne bwe wali badde nga olina ogikola ojazikamu omuntu n'akuyamba kati kino kitegeke nkitegedde bulungi nkitegeke nti obuvunaanyizibwa bwoli buyinza okwekubira ennyo ku kiri nansonyiwe n'obwono ne bwekubira nnyo ku kino emirimu gy'obwakateebe egisinga obukulu gyegiriwa so tekigaana kukwasaganya kukolera wamu nkutegedde nze nno entegera yange ebadde endala entegera yange ebadde bweti kyonaakola n'akoma wano waliwo n'olukomera nti tontabaala eno nze nkola ŋŋenda eno naawe otandikirawa bwe nkuwuliriza ng'onnyonnyolo ntegeezezza nti buli omu akola ekyo ekyetaagisa mu kaseera kekiba kimwetagisiza nze bulijjo ntegeera kirala namanya bwe tuba nga twasalawo buuteke wano nti okomaawo tolinnya eno nkitegedde bulungi kaakati waliwo ekintu ekitubobbya omutwe eno kitandikira mu bigambo ng'abamu tetulina bujulizi twogera bwogezi wawulidde gundi yayongedde bwati naawe n'oyongerezaako naye tekijjaawo kuba nti nno kirimu obulumi nti buli gw'owulira akyogera akiresezza obukyayi n'akyoresezza obwagazi bona bakireetera mu sayidi yaabwe ki ya bulumi Ssaabasajja Kabaka wa Buganda mukosefu era enfaanana ye ey'edda si ye eyakaakati kyatukaka okukuba amaloboozi amangi naddala nga tuyitire no ku mikutu gyaffe nga tugiweereza mutwekobe eyo nti omukopi munnaffe Katikkiro nga tumusaba atunnyonnyole n'atunnyonnyolako by'atunnyonnyodde kaakati ebyo byonna bwe yatunyola n'atugamba muyina n'akajanja mwanguyiriza ebigambo mukiweemu obuki obudde era obudde obwaffe nno tebulwa obwaffe ffe twanguya nnyo twazzeemu ne tumulabako ng'era yandibanga akyali mu mbeera embi gye twasooka okumulabamu kaakati mukama wange lwaki ndi wano abantu bagamba nti ekiruma omutanda kye tutannyonnyolwanga nsonga za nnono era omuntu omutuufu asembayo ku ntikko gwe tusobola okubuuza ye Kateebe ku nsonga z'ennono ebyo nno ndowooza zange n'abo abatonotono bwe tulowooza ekimu situmanyi batulowooza kituufu bakikyamu kaakati Ssaabasajja Kabaka mulwadde simanyi olina ky'omanyiko olina ky'oyinza otugamba ku bulwadde bwa Ssaabasajja Kabaka obumuluma bwekubidde nnyo mu nnono ekigambo ekyo nekyolwali kibeere kkiriya kuba bwenvaano teri gwenyinza kibuuza mulala mpozi ensonga eyo nene mazima mazima nene nga bwe nkugambye nti nene kati nga nze Kateebe ensonga ziyinza okuba nga zeezo oba si zeezo naye waliwo enkola mazima ekolebwa okumanya omuntu mulwadde oba si mulwadde kino kyekimuluma oba sino si kyekimuluma ate ng'ekyo kiviira ddala ku bakulu abataka b'obusolya baatuulanga edda
ne batuuza enkiiko mu bazzukulu baabwe omanyi kati oyinza okuba nga oli mulokole kyesima oyinza okuba oli mulokole nenkubuli ebintu ate nonyiga ate omusajja naŋŋamba ebyati siri mulokole sikkiririza mu kintu kireete nga waliwo ekyange era lwaki nze nnondayo okole puroguramu zino ezitaliiko nsindiikiriza nina ebibuuzo bye neebuuza nga mbyebuuza yeffe twabaaki nga ndaba Queen wa Bungereza gwe bazimbira n'ekkanisa mu Uganda nga ye ali bulungi ng'ate mukadde n'omutwe gwajjula envi owaffe kiki tewaliyo kigambo sebo kyoyinza kuŋŋamba wano nenkikubamu ebituli okukiwakanya Ssaako n'okunnyiza kuba nnoonya ansa yonna gy'ompa yejja okukakkanya omutima gwange kuba ndiba nfunye nga nkijje kwoyo asembayo era si bunindiridde ebigambo by'oŋŋamba ebitaliimu mbu bya buntu kuba seebuuliza nzekka kaŋŋambe naalinyiize bwe naalinyiize olwo embeera ekola ki esigalawo sebo amatu nga kwegese era nga nja kuwuliriza ku kyonna ky'oŋŋamba yesebo kati bajjajjaffe betwasangawo era betukolera kati balina engeri zaabwe zebakolangamu ebintu byabwe nga balina ne engeri gye bayinza okubuuza ebyo byombuuziza tubuulire mulwadde si mulwadde nga waliwo enkola ey'okumanya ekyo mazima n'okuba nti abantu tebakyafa ku bintu byabwe ne beemalira ku kintu ate oluusi ekitabagasa basoma nnyo bayibuli nekulani nebeerabira ennono bayibuli eyinza okubaayo naate buuza bayibuli yajja etya yakusangawo oli oba yasanga toliwo yajja buzi emyaka tugijjukira nabeereyo mu kigo nga tusoma obukatuliki twayimbanga n'akayimba akajjukira amapeera n'amaazi lwe baaleeta ekitangaala sikiwaba basangawo kizikiza era kyekimbuuzisanga omusajja akuze n'ayagala okutegeera ebintu ebyo babyali bituufu bayibuli yajja buzi nange kineebuuza abaasookawo bayibuli tebaayajja kubanga nange bayibuli ngimanyi era nina n'erinnya erya bayibuli naye ate waliwo line eryange eri lya bayibuli lino liryo eryasangibwawo eryasooka mwe tutambulira kubanga saawa no bayinza okugamba bayibuli bagijjewo kati neryasooka bali kujjako atete saawa eno nange njagala okuzijjako erya kankaka ery'ekinyomo kinnuma nnyo naye bw'ozijjako erya Peter tekina sisula nga neebase naye bwonga nkujjeko erya kankaka maama wange ensula seebase yambuuza ogenda kumpalyani ga kinnuma omutima nti banzijje mu kika kyemmanyi ogereza ku makereziya bafaaza baani abasisita amannya gaabwe agasooka gaba maki ga bika byabwe maganda nono yennono yo muva mwe wava kino bakuwerekerako buwerekezi naye nga kiri kyekisomo olina okutunuulira kyobula ffe essaawa eno tuli wano tutunula ndi ku mukama wange mutunula kyaŋŋamba kyeŋŋenderako kyenkola okitegeera bulungi kati n'ekyo kyogambye ekyobulwadde kyogambye ekyosinga okwagala
tulina abakulu b'ebika abakulu b'ebika batuule waliwo ekigambo sijja kukigamba bakole ekyo webali kati abakulu b'ebika bebamu kubalaba ebintu byange kimanyi bakiwulidde ate bwe bakitegedde kyogamba batuule ng'edda baatuulanga n'ayita abazzukulu be banna ensonga yino ensonga eganyi bweti oba engoma ne zivuga enkola n'ebaawo ekyo ne kimulunguka naye tojja kubuuza nze Kateebe kuba oli ayinza okuba alinamu era oba obulwadde obulala tonampa nti naleese ebbaluwa tolina bbaluwa gyondeetedde tyene eddwaliro egaanyi tonaba kugimpa mazima kati ate gombuuza lwaki mulwadde nange siri Katonda mazima so nga ate nina bensobola okubuuza abaali tudde ne bakola enkola mazima oba kuyenga kintu nga bayenganya oba kola ki mu ngeri zonna omanyi obusirifu bw'ebifo ebyo n'ababirimu bwe basirika ennyo batuleetera ebibuuzo kale ebibuuzo ebyo bw'otabibuuza batuufu omera emize by'okuwaayira ensonga lwaki neeteekayo maama wange yakinkubiranga ekyo nti weeteekawo nnyo neeteekayo mbuuze ebibuuzo ebituufu olw'obusirise bwabo abatudde mu bifo by'obuyinza eby'okutubuulira kale kitulabisanga nti ennaku zino tetugwanidde kubuulirwa ensonga lwaki buli omu ayogeranga bw'akoze eki bw'ayagadde kyekiri ekigamba nti ne bwe buba ddwaliro lino alipoota etutegeeza ffe gwe tukkiririzaamu ali mu mbeera ki tebagituwangako twafuna ekigambo kimu kya alage kyamuluma ennaku zino engeri gye Buganda gyejjudde abasawo abasomye be baatukulembera mu kuwakanya kale netugamba nti nakyo ne bwe kyalibadde kyekyo twalitaddewo enkola ffe ng'oli ekitikkiro kyaffe twalirowoozeza nti nno waliwo omwami bamuyita William Kibuuka omuyimbi yayimba oluyimba lwa Kalo ka Buganda yatuuse n'okuyingira studio nga maze wiiki teyeebaka n'ayimba okuyimba nga lugamba banaye mutubuulire Kabaka kiki gwe bw'owulira nga ali ku mwenga ayogera ali ku gundi ayogera ali mu studio ayogera ali mu taxi ayogera n'ali e Bulaaya ayogera wabaawo ekikyamu naye kambuuzi waliwo ekiremesa abantu abo okutubuulira ng'abakulu b'ebika kye baali badde bakola ne bajja ne batubuulira ffe bazzukulu baabo kuba tewali bigambo byonna bitunnyonnyola ekyokukola nsuubira kye batamanyi bulungi naye singa abo bakitegedde ne bakola ekyo kireka tobalambise bulungi lwaki tobalambika nobagamba ekyokukola kyekino kwegamba nekitakulowoozebwako kuba nti tewaba wa kyakkola abo abatamanyi kyakkola waliwo engeri yonna gy'oyinza okubalambikamu ne bakola ekituufu ebifo ebyo ne bituganyula nnyo ne tulaba obuwangaazi bw'ekyo kyetwazaalibwamu ekyerinnya lyaffe nga naffe tekigwa kuba tulowooza kigwa ekyo nandikikoze naye sisobola kikola nga katikati okuggyako okuyita abo benkugambe benjogeddeko nensooka ntuula nabo netwogera kuba ate eri yali avuddeyo n'ambuuza kati okuggyako kati gwe omwana gw'ombuuza mazima naye teri yali avuddeyo kumbuuza abannaye kiki
atali kati oyinza kuŋŋamba nti ate kino okimanyi kino tukiraba kwegamba nkitegedde bulungi be batannajja kukutegeeza ekirala nkirowoozeza bulowooza sikitegedde kuba waliwo omukulu w'obusolya n'emitendera mingi mazima ate nsijja kuva wano ogende nti ogambe omukulu waki wakaso bajja kugamba weetumiikiriza kati bw'oyingiridde emirimu egitali mirimu gyo kiraba naye ng'obulumi bwe nnina buyitirivu ku muntu wange ngakuba mbabeeraawo omuntu tebamumanyi bulungi naye oli muntu wange kitegeera amakubo weegali getuyinza ge baali kukozeseza kwafe agaffe getukozesa gegano munange agaffe tugakozesa netubuuza naye agaabwe ndowooza bwataba wagatemera mu ttaka saagala kubateekako kigambo kya bujeemu nti bajeemye okukola ekituufu ekyo nakyo kigambo kibi tobanenye oluusi nabo tebannamanya kyakukola nti ekikukola balina kimanya nga bazzewo anti mbagambye bakolesa bakikole beebuuze kubanga tebannalabawo bwangu nga ffe tuleese esipiidi y'akajanja okubuuza nga bo balaba nti ekintu bakikutte buki kannabwala twawulirako ku adresi awo yali owekitiibwa Katikkiro ng'atugamba musussa akajanja bigambo ebyo si byakuwanda mukulu mukamwa yatugamba nti gwe gwosinga abaana ba Kabaka okutegeera nti nno kitaabwe yeetaaga oba gwosinga ffe abamuliraanye okukitegeera ffe ne tujjukira oluyimba lwa Buganda ekitiibwa kya Buganda kyava dda nayimba ntya ne sitenda gamba nga kijjuulirizibwa ku mukopi nti olina okufaayo eri obwakabaka bwo kati mweze ennyengo mwe twayita kuba oluyimba olusinze naluyita sirunoonyereza nkokwani yaluyita naye oluyimba olwengayidinga nnyo bwe mba nayogera ekitali nnyo mu luyimba olwo sikyeyingizaamu kakati baatugamba ebigambo twalibanga ndowooza ffe twanguyiriza kuba ffe abakajanja akaki akangi naye nno nkitegedde wano guno gwe mulundi gwawe gusoose okukitegeera nti tebannaba kujja kwebuuza ku kirina kukolebwa katusabe tuyera ndooza bakoowa olweko ensonga eyo bagikoleko nga bweyina okukolebwa naye nyina ekigambo ekinnumye mu byoyogedde kyekigambo nti bw'onaakola kino nga bagamba oyingiridde emirimu egitali kiki gigyo gwe toyina direct access ku munno kuba ab'ebitiibwa abali emmenga abamu balonde abamu basiime busiimi toŋŋambyeko nti ekitiibwa ky'obwakateebe kirondebwa bulondebwa era oŋŋambye kyaliwo nga n'93 tanakola ki tanatuuka lwaki gwe olina okuba n'olukusa ng'olusaba abo be baakateeka mu bifo toyina access ku Kabaka yekennyini agambye kyabusika okuva Kabaka 18 wano wentudde kyabusika kiva wano ku Kabaka ono kyabusika teri atuulwako teri gwe batuuzaako Kabaka eri mbalya mmere nga tebaliwo asooka kusika yasooka okusika kaakati ekibuuzo kyange nange ekinnuma mu mutima gwe tolina direct access ku Kabaka kubanga kyekintu ekyalibadde kisinga zindowooza bwe naali ku byolutalumu okuva ku Ssaabasajja naalibadde nzira mu kulaba gwe access eyo teriiwo olw'ensonga waliwo ekintu ekyateekebwawo tebalabagana sitabamala okusika tebakola ki tebaddamu kulabagana kitegeeza kiba kizibu nnyo okumanya munno byalowooza naawe byolowooza
n'okumanya kye nnina okukola mu bwangu okitegeera bulungi oba okitegeera kyenkugamba naye nga waliwo emitendera gy'abali okujja eno gwe ne woba togenze eri kigamba ebyo nno bitegeerwa mmwefe abeebuuza ebibuuzo ebitonotono tuyinza obutajja sipiidi mu kubitegeera naye kasita obyogedde kaakati nawulirako nga bagamba nange mu common sense mu ndowooza etandikirwako maama we gyanzaala naye etali nsome ndowooza nti omutendera ogukusobozesa okukola emirimu mu nsi eno eyayonooneka nga ya ssente yakubeera bulungi ndowooza nti toli mu mbeera ya lubiri luno olulwo lwendaba luyingira enfuufu esobola kuteekebwako na bwagazi bwa buntu gwe kukola mirimu bulungi lwaki gwe toli nga kabaka ndaba akuumibwa ndaba alina embiri eziwerako bwe naalibadde ndeeta omwana wange wano nemutunuza eno nemugamba ekyo ki aŋŋamba ennyumba enkadde naali mugabe nti oli kabaka atudde wali si kimuteekeko nendowooza asobola okuseka mulowooleza bulowooleza nze gwemba manyi lwaki oli mu mbeera bweti nga nnyina abampitako eri bebakuuma bebakola ki kiki ekyagaana ensonga eyo abantu bakimanyi kabe kasinga oba ne abantu batuma obuvunaanyizibwawo okuba nti babandabira oba bikibwe bityo kino kibanga tekikolebwa naye nga ate nzisobola kwegaana kinnasikira nagenda nakyo era wagambye ogenda kunsisinkana sobodde okulinnya takisi yange nninnya booda nisobola okuba nga nsobola okukola ki sunga ebintu bingi ebyetaagisa okukola naye tujja kugamba nti otambule kati ozze wano ate eroddeyo kati saawa ziri 10 ate okwate ekigere ate odde ku gundi ate egindi bakwagala enkola eyo yalema era kyovudde ombuuza lwaki gwe tuli mu mbeera eri muno ng'ali mwero kibadde wano wajjajja alina okuba n'olubiri ewuwe ng'eyi teruliiwo omanyi bwe mbadde embuuza ekibuuzo omutima gutidde nnyo kubuuza ebigambo nga bw'obyogedde tekirina buzibu weebale kumpa busobozi obwo abantu abalaba vidiyo eno okusisinkana Kateebe yabadde alina okulinnya takisi mu mugotteko gwe gye yavudde oluguudo luno lwe tuliko luliko enfuufu nga nnyina omusanga ku kifo ewali ensibuko y'obwakateebe ewatali yadde kabbugwe ak'emmuli n'alinnya booda najja nga yeekunkumula enfuufu najja n'ekkanzu ye asobole okubaweesa ekitiibwa kati bwe mbinyonnyodde lwakuba ompadde amaanyi naye mbadde sikiwa kubyogera lwaki ggwe nga bali emmengo balina amamotoka balina abakuumi balina ensako balina ewoofiisi ezirimu ebiwujjo lwaki ggwe toyina lubiri twekobe ngimanyi wonna wonna mmanyiiwo n'olujja lusemintinge ne mu maofiisi ga eriyo ebifaananyi byabwe bibatendereza nti Senkulu oba Nankulu atudde mu kifo ekyo lwaki ggwe toyina lubiri walugaana terwakuweebwa kyekyagaana sirugaanangako
era siruweebwanga. N'emmotoka sigigaanangako ssebo nti nsobole okutambuza gundi boda boda. Faamu tolusitulozo b'emyoyo gyagimugaana. Tegiŋŋaananga ssebo kutuula mu mmotoka. Mpulira. Naye buli ssaawa buli kintu okikolera mu bugubi. Ng'ate okolera nsi, okolera Buganda. Tekigaana oli okuba nti oba ali ebyoyogeddeko eyo waggulu oba balina ki. Oba ng'ambe oba batamanyi, oli aba batamanyi, naye ate oli ayinza okuba nga ekintu akiwulira. N'abuuza, bannaye omuntu bw'ati ne bw'ati kiri kitya? Ekyo simanyi oba mwoyo tabakkangamu ng'ambe bwe ntyo. Nange simanyi munnange. Oba tebafunanga mwoyo kubagambako. Mwoyo nti nange mbyetaaga. Byetaaga okulya ommere. Mwoyo nze kirungi omanyi mbadde saanya okwogera bintu bingi. Ekirungi kyange ni muntu omugumiikiriza ate omukakkamu. Nange nkiraba singa nze nali Kateebe baali mpulidde. Era buli omu bw'agamba naye nze ekyo sisobola kukikola. N'oli bw'atalaba nti omuntu abeezaawo ekintu kyova olya kyovudde ombuuza ekibuuzo lwaki gundi. Kyovudde omuuza lwaki gundi ali bw'ati, lwaki gundi ali bw'ati. Kati oyinza okusiika omunne enziro ng'ate ggwe mukyamu. Mazima. Lungi nnyo. Kuba tosobola kumbuza lwaki Kabaka mawe ng'ate ggwe asobola okuvuga n'emmotoka n'otuuka waali. Ate ekibuuzo n'oba ng'ate okibuuza nze musajja wattu. Nsobola okukiddamu mu ngeri gye mmanyi. Nsobola okukiddamu bulungi nnyo. Kyensinga okutya ku basajja abalonde mu butonzi, abalonde mu bukkakkamu bw'olimu, mbalumirizaako kimu mutuzizza emabega. Temwogera, mutuulidde ebyama ebibanyigiriza. Ffe ku mulembe gw'okupapa guno tulabika tetulina nnyo budde bukkiririza mu babanyigiriza. Sigamba nti tulina kye tusobola obbakola, naye tusobola obbabuulira nti mumunyigirize naye tubalaba. Kale nno nze ndowooza nti ebigambo ebyo nno boona abisirikira, abalina okutuukirira nabo ne basirikira eyo. Tebalowooze nti oyo yakoma takyalina namuganyulo mu kiddako, kuba wali abasinga waliwo nga tebannabaawo. Wali mu buweereza n'Obwakabaka ekyogerwa nti waliwo eyabuzaawo ne buddawo naku zonna ekigambo mu masappe ge tubulabamu. Gwe mwababukuuma ne mububeereramu mpaka ku kitiibwa kye twali bulabiddemu. Temulina kufuna emirimu mulina gikola abajjajjammwe baagikola nga tewali buyiiya. Tulina okufuna kyobulaba era baalambika nti waliwo emigabo oli gy'ateekwa okufuna okuddukanya ebitongole bye. Linde bagenda egitatuuka. Waliwo emigabo ne mu bitabo gy'emibiri nti bagabana mwenda. Omwenda buli ki wakati. Gabanira wakati. Oli oba bamuwadde ente 10, 5 zoona 5 zize. Oba enkota z'amatooke 5,
oba 6 3 zooli 3 zoono. Naye kanjogere ku kye nalaba. Jo wano waliwo emmotoka ez'ekika kya Harrier ezaaweereddwa abakulu b'ebika abataka. Waliwo ntera okuzirabako mu kibuga omwo nga ziwandiikiddwako n'ebigambo ebiramba obulungi. Abakungu b'ekitongole ky'ettaka eky'e Buganda balina emmotoka ezirambula amataka era nga ziwandiikiddwako ebigambo Buganda Land Board. Ekitongole ky'obwakateebe siraba nko yadde eggaali ewandiikiddwako era waliwo n'ekigambo waliwo ayinza okuseka kati nga tamanyi nti gyekiri. Era waliwo n'omukolo nange naguliko oliose noogera ku mmotoka ezo naziraba nga mpya nnyo bulungi nnyo mazima. Omukolo gwali saidi nakifumaawo abakungu ne bajja nga babagulira nange engeri yange gye najjamu era gye najjamu kimanyi tejja kusukka bodaboda na taxi. naye omukolo nekola ki nengubeerako olw'omulimu gwange olw'okuba nti nkyagwagala. Naye gwe tonyiiga kubanga nze bonnyonnyola nze ali emabega wa kamera eno nfuna obusungu mu lubiri buno naye okuba si lwange sirina kwekalakasiza wano nja kutwala ekyobukakkamu bwo nange nkibeere kinyambeko okuva wano emirembe n'okunambika mu bulamu bwange nange mpangale nkutuuke okunyiiga gwe tonyiiga. ate nno munaye nze nga nanyiize saagala kunyiiga oba ebintu biyinza okutabuka ate bubi nnyo. Siri mumativu na bukakkamu bw'olina. Kale ffe abaagala ennyo nnyo okulowooza nti no waliwo emirembe egyalwanira kino kye twasanga nga bateekawo emibiri ne bawaayo n'abaana baabwe ne bakola ebikolwa ebitukuumye mu nnono. Ndowooza nti ffe tulegezezzaamu mu kulwanirira enkola. Kaakati bwe nnabadde nzija eno nalabye abasajja abaasa amayinja era ekimu ku byasinga okundi ekyo nawulira tuwaliyo omugagga agenda agula ebifo by'obuwangwa nga bikolebwamu ebirabika mu maaso g'abaliwo nti bitwala nkulaakulana naye nga mu buwangwa bisaanyawo ebifo ebikola enkola z'obuwangwa. Ewuwo wano ndaba waggulu eyo ndabiyo amayinja agalengedde gatwalibwa abaliyo ba China. Lwaki ebifo byammwe bino bitwalibwa temukyabirinako mugaso munene nnyo weguli munene nnyo. Kati waliwo enkola eyateekebwawo kati ng'ekyo olina woogenda n'oloopa kati ate gwe tulina kuddayo kubuuza kiki olwedde gwe oba omaze okukola ki bwe naloopa ki ekyakolebwa gweoyogedde kiwedde oluusi n'ebbaluwa n'ogitwalayo ne bakugamba tubikolako kati ate tojja kujja ogambe nti ogenda olumbe ba China nti lwaki mwasa amayinja okujjako era okirekera bali abagamba nti balina obuyinza ku kintu. Bulungi nnyo. Kakati era ekintawaanyira ku nsonga y'emu ebifo bino tewalibeerawo mikolo girijja maaso girikolebwa bifo ebyo kubanga babyasa bivaawo oba baba babyasa balina ebifo ebipya we bategeka nti bwe walibaawo ekyetaagisa mu nnono ejjinja twalitereka mu museum y'egindi tulirijjayo ne tubako ne tulituula omukolo ne gugwa
njagala ebifo bino temubirinaako bwannannyini nga mmwe abalina bibeeramu, temubirinaako byapa kiba kikiraga obwannannyini. Kusalawo bwe tulaba ebifo bino nga byasibwa tubateebereza okuba nga mmwe mu bitunda ate mmwe ababirinamu obuyinza bwe mumanyi obulungi obuva ku lubereberye. Ani atunda ebifo bino? Ebyapa ani abirina ebyo bikubibwa ffe bye tulowooza nti ife twabisomako byabwe birina omugaso munene. Kwa kati wano nga bwendi wano twafunawo obuzibu ffenna ffe twagenda okujja nga waliwo abayitibwa abakuumi abasituzi kati ate ne babeera nnyo ku kabaka waffe ne bagezaako n'okuba ekyapa mu mannya gaabwe. Kati ekyo nekituwa obuzibu naffe okuba nga aboogeramu nga bagamba ffe tulina ekyapa mwe mulina ekyapa. Nga bababuuza mwogera ki wano wammwe? Wano wammwe era ekikyatukuumye ekino Tiwaliwo byafaayo biraga nti bazzibuzi. Ebyafaawo weebiri amayinja gaffe wegaaliwo nga tulinako netimba waffe aliwo ku waggulu abalongo baffe buli kimu bintu bingi nebyotumanyi engo biki ebyafaayo weebiri kubanga nabwo bw'obabuuza bwayimirira awo akugamba ava wa Kikulwe wano musiige si wa wano kitegeeza si wa wano ate lwaki alina ekyapa kye. Abantu bagendanga bateeka amannya gaabwe mu byapa ebitali byako ebyabakabaka ng'ono. Kati okulwana naye mugamba nti tojja oba kutunda jjinje gwe tolina mundu olaba obulwa kyakulya tolina woosula ate olwana n'ayina emundu gwaguzizza wammu yakugamba ayina awo toddukanga ogenda walala. Abakola ki nabo nga bali kulwabo tewaliiwo nebyembuuza bimbuze njagala okubuuza naye nebyembuuza bimbula mazima ntuuka naye nkola ki naawe noolaba nga kyobuuza naawe okyeddamu wekka nga ne kyenjagala okubuuza ninga akitegedde ninga atakimanyi kyenakujuliza abakulu b'ebika batuule kwana eno ensonga singa bagituulamu dda bannayo Kabaka gundi bamuba era singa abantu tebakyabuuza lumbe lulubaba abataka gye bali abataka ne batuula ne bakola ki kino bannaye Kabaka bamwasa kati bwe banamwasa tunaddawa fenna kati nemmere tekyasobola kugira tekuyita na mukama eri bayasa mukama awo ng'oli emmere okuva jjo siryawo nakwezi onoogiriirawa baluti zikuba nga webaka mu buliri baluti nzirabe zikuba era tuzuula ku mayinja nga gundi nkima fragment zijjudde ku kyalo kuno kati bw'otodduka mangu mmotoka osanga bagikubye fragment egikubye weri wali nagitaddewo nenjira nenjiringiza bandabye wano ebiyiikayiika wano kale z'ensonga ezo neyingiza nayo nga waliyo omukyayina ensonga ezo naye embuuza nyina ebibuuzo byange bibiri Katonda yansaasire nonzikiriza obikubuuza buzibu ki obugenda okuva mu bikolwa byaffe eby'ensangi zino ng'oggyeko ekyakabaka ava okufaanana nga bwafaanana n'ekyokuddibwamu wampadde enkola entuufu era ndikirindirira mpulire ekiva mu bakulu ebika kye banaatugamba ne bwe ndirinda pakati era oba osobola ogenda obabuuze abaayi muli ku ki
gundi yaŋŋambye bw'ati mwe muli kuki kaakati ngenda ne neebuuza ebikolwa bino ebikolebwa ng'Akateebe Buganda ogirabawa Buganda tulagawa kubanga emyaka gyonna egyuffe we twazaalibwa twagisanzeewo twasangawo bakitaffe ne bajjajjaffe nga we bali naye yo eragawa kuba tusuubira ffenaffe bwe tuzaala bo be tuzaala tugenda bateekawa bintu ki ebibi nja kutunula nnyo ku bibi bye tugenda okufuna mu bikolwa by'ensangi zino bye tulaba bitambula bwe byoyiza otulabulako bwe tuteegendereza embeera n'esigala nga erambaala bulambaazi biki bye tutunuulidde mu maaso eyo bye tuyinza okusinkana sijja kugamba nti kino na kiri naye nga bingi omuli enjala omuli okulwala omuli abantu okutabuka emitwe kubanga kyo tosobola kugamba nti bajja kuyonooneka mitwe olw'ensonga obuwanga bwabwe babwerabidde kati wano waliwo abalangira abawero ba 13 ni nabo tebalabika bawulirewa gwe n'obeera ku muntu omuntu n'oyo muwalawo mukuuma kabaka wammwe saate abamwenyumirizaamu gye bali nsibuka mu Ssekabaka Tebandeke ng'olubuto lukomeeno bwe luti ye afuna yagenda mamukuumye tamanyi nawaali tamanyi ki obajje tulwane ku kino gwasibukamu tasobola kugamba nti ali wali ali wali so bumwe bali mu kigo mu bibuga omwo nsibuka mu Ssekabaka Tebandeke ebundeke talinyanga nayo njaba yambambalage ebundeke gye basibuka bwewafaanana n'ekiriyo olyaddemu kyogera ng'amanyi omugambe olimba oliiza ku malowoozi gano agagulugula gulugulu olaba gy'owaana ewamu mazima ffenna abalangira n'abambeki yenkola ffenna kati gye tuliko kebeeyo abali abalala b'ebika ebirala nabo bwe bakola kati onoobakuŋŋaanya otya bannaye obwakabaka bwabasigala mu bigambo endono bagivaako kati gw'oli mu lyato gw'ovuga gw'okola ki gose n'amazzi agayingidde mu lyato gw'oyose n'amazzi gw'okuba enkasi olaba eryato ligende n'otereeza n'ogamba ye naluwembe tereezaamu awe senamu amazzi aye tunula eri ebuziba ate waliyo ki omuyaga gugwo gujja nti ate tukoze tutya isibe akatambaala nebufiiririra bo bagejja embuto ne zikoma eri enkola yonna ne bagiyitamu ey'ensi oba tebafuna kubuulirirwa nti ekyo kyoli kirina gye kyava ensibuka eyo yakubeeza mu mbeera eyo balinda nsonga kutabuka badde eno beereko wano toyaba yesu oyo bamuvumagananga naye ate bakimanya luvannyuma nti yali wa mugaso ng'avuddewo kati gwe oyinza okuba olina n'omukisa ogenda kugaggawala obeere fugge kubanga olwanyi ogulaba nti ontuukako kati abo oba olwanirira nsi yo ate n'atuukira ddala ku nsibuko nze nange bwe mbeera eyo bannamawulire bannange babayita mpulira kakubya Besigye bwayingira ekibuga ne badduka
naye simanyi lwaki nnondawo eno kubanga nakati sikakasa oba kenzize wano olubiri luno lunaateekebwako ettaffaali naye nyina okukkiriza nti bwe njogera ekituufu kyensanze wano eriyo abatamanyi kuba kuno si kusamira mazima ono jjajja waffe wa myaka gyaffe egyo oyinza n'okunoonyawo emyaka egyo nga tukyamulaba abamu babatuuma nabattebandike nga bafaaza abamu baani tekikugaana kujja wano n'ogamba naye ono jjajjaawo okwo kuba kusamira mazima singa teyaliwo senga wooli senga neryo erinnya wamma wandi obeera nayo abantu kyabalemye okutegeera oba tutandike kati nga bwozi tutandike naffe tufuke nga balokole tebawulira bajja kuwulira omulokole baawulira olokole kati afuuse ekiyenyi omulokole naffe tufuuke tutwale enjiri nze nabanga nvubuka kyekirandisiga okwagala kulaba firimu naye nga njagala nnyo firimu z'abakyayina ndaba balina ennwana ey'ekinnansi simanyi abenyokeza akakyaka ekinnansi balina buyiso simanya musota gukulumye naye neŋŋamba bino byebatuseera empeke byanyumiranga nnyo ebyabali n'ensangi zino nakola mu tv naye nga mu tv egyenkola emizannyo egisinga okunyumira abantu eka bagakangende ndaba ekikoleya naye nga bali baleesa obuwangwa bwabwe bwe tulaba ku mativi kakati nga nootekako ekina-uganda nga nseka ngamba ze tulaga omulogo bwe yakola bwati nga kyekyokka kyemmanyi mu kina-uganda nkizudde luvannyuma nti abatusinga enkulaakulana batusinga ebibalo by'ebyenfuna batusinga okuwamba amawanga amangi naye ate bamanyi lulimi lwabwe bamanyi buwangwa bwabwe bayitira mu nkola zaabwe kekindiitira okubalumiriza nti zaffe mmwe muzidibiza kuba ffe situzimanyi obeera tukube crusade nga zabalokole naye ate ntandisa okukkiriza nze sinnadibya singa wampise neŋŋaana kitegeeza nti nadibya ate adibizza ki ng'ali mu kkanzu omulabi ayingidde wano nga anti bwe tubeera eyo mu kkerere kwata tuli ku mipiira agagwe munyankole gwa muganda omuli wansekereranga nange enzira ngamba abali mu bifo bino bebansekereza kubanga n'omunyankole alina akalica ye omusanga yeesuulidde ekigundi kye ekikooyi omushanana ekyanzi zinabeerako nnyo eggomba eyo nga embaga zaabwe pulezidenti n'agamba nze munsobere temwagala bya buwangwa byammwe nze ebyobuwangwa mbyagala naye mmwe temwagala bya buwangwa bwammwe embuzi zammwe muzirya buli mukyokya okuziwaako bajjajja bammwe naye nze bajjajja bansaba embuzi nziwayo nina n'abantu bangu bentuma mu bifo ebyabuwangwa naye mmwe temubyagala lwaki osegeera kati ekintu kiraga nti ebintu ebyaffe twabisuula ate nga tetulina mirimu gye twekwasa nti tukola nnyo nze waliwo n'abaŋŋamba nalemera mu sitaani mweremezaamu sitaani sinnamutegeera sitaani nekafeero yabuuza ogamba sitaani wamusangawo sitaani muntu anti ezo oli namuddamu ne mugamba jjajjaawo eyakuzaala bw'aba yafuuka sitaani wava mu sitaani n'omusaayi gw'olina gwa sitaani naawe oli sitaani sitaani azaala sitaani yesu azaala yesu kuba omuzungu tasazaala gwe muddugavu naye nfunye bingi n'okusinga ku byennakiri gamba okutegeera kwange nkugaziyeemu n'okusinga bwe nalowoozezza
naabuuza ekya Kabaka mulwadde olwo nga ŋŋenda kintegeeza era mu kkuba ttooki mu bijja bwe twogera okuwonoona ebyaffe tetuliiwo gye bujja mu maaso eyo bwebanga ebifo by'obuwangwa babyasana bbomu ebyapa kati byava mu bannannyini birimu bakuumi ti bw'oloopa nti n'ensonga eno mwe balina ogikolako nabo tebagikolako katuddukire waani watuufu tetumanyi nambika ntuufu yakubuulira bajjajjaffe emyoyo tugibuulire tutya awo nayo tetumanyiiwo ne bwoganga bonoonye tetukyalina betwekakasa nti oyo yakulambika bulungi mu nsonga z'emyoyo tikanze tukire waagumbi oyo naye mpasente yafuuka mpasente ow'ekitiibwa Kateebe tolaba nga tugenda kusaanawo kati ne webakulagira okubaako byokola nabyo bigulwa ssente ffe tetukola kati oyo akugambye nga bw'omulaba naye banamugamba nti kati wali oli akugambye jjajjaawe bw'asaba ente aziwaayo mu bujjuvu kati nze ne webaginsaba kyava alina amagana kakati gwe atalina mbuzi onowaayo ki era emisambwa girina kukuba bukulu n'okola ki Kabaka bbe kagumya mukono ate olwozijjawa awo nteraawo ku ndiga tolina n'obwoya tomanyi woyinza bukunyola nti obuleeta tolina woosula ogende ku nkoko n'enkoko tolina wona ogikunula byoya nti bino kantwale owongeyo ebyoya sebo Kabaka kujja kunsonyiwa sisekambunse ngendera mu lugero lwa ebyembi bisekerwa mazima ddala nyinyonnyola embeera ogenda gisibirawo embuzi embuzi kati wano ogenda gisibirawo kati wano olabawo kagundi bwekenkana kati ejja kubukala negendeera ebintu by'abantu sikuliwa naye ettaka lino teryali lyammwe lyonna nakate kaliwo tempula sigamba nti bwendaba empanyi wali empanyi nga akabonero akalaga nti mwemukoma wano wooyingidde wano munda wooli seefu naye woofuluma wali wano si wamu wano si waffe nyini waaliwa nga tatweyoleka lwaki ayogerera kati nannyini ng'obuuza ali munda bamutemako butemi kubanga nyinimu wuuyo nyinimu wuuyo wuuyo omuffe gwe tumanyi bala baafuna ebyapa bo tebafuulawo waabwe anti bibasinziira ku nnyingo ki ey'obuwangwa bayisobola okuba waliwo ennyingo z'obuyaayi bibasinziira ku nnyingo ki oba ez'obuwangwa naye ani alina okutulwanirira naffe tubeereko nga ensi endala ze tulaba nali nno ndowooza nti Abangereza bwe baatufuga wano ne bajja mu bukuumi bwabaleeta protectorate ate ne batufugiramu nali ndowooza bo baasooka kutta Bwakabaka byewaabwe nti tebiriiyo era bo be bageze ennyo naye Queen mulaba yalina obuyinza obusembayo n'ebizimbe gye ebiri ebikadde okumaanyi gaffe bo bawangaale ojja n'otunuulira nti Queen wa Bungereza emyaka gy'alina n'abaali badde baddako embugubugu zigudde alina obuwangaazi n'enzikiriza eyaabwe gye bakkiririzaamu ye paapa waayo yagikulira ku ntikko Protestant Church yabeera omukulu w'oku ntikko abali Bungereza abalaba emboozi be mba binjogera si bituufu nammwe mumpabula naye wano ewaffe ki ekiganye kubanga eddiini eri wano ndala ebikolwa ebikolwa wano birala abasinza kati obwannannyini ku ttaka lya Buganda nsonyiwaamu nkubuuze njogere ku nsonga eyo Queen w'e Bungereza akuza ottuuka awo naye lwaki ye we wayita emyaka akomawo e Buganda ffe bagagga ennyo abazze kukola kyo tuwulira aba akyaddeko mu Uganda ng'ayitiddwa ensi endala azigendamu simanyi akyaddeko wa tuwulira wano yadda twawulira nefe ati tulaba amadda ga Queen zina amazina
tulaba bitimbe ku luguudo ne tuwerako ne ku nguudo ne tusaba ne ku mirimu ng'Owebungereza ajja naye era nakirabako n'ewaffe wano Kabaka bw'aba akyaddeko ewantu Buganda busanyuka tumwaniriza munyaniriza egwanira owaffe naye abatumenya nga sipiidi gye batwala tetuwa ssuubi abatumenya Oweekitiibwa Kateebe nja kusembayo Omulangira Kateebe Oweekitiibwa Omulangira Kateebe kirisi bwe bagamba Oweekitiibwa mba mpambye obukulu obwa Katikkiro obutoobu ekitiibwa kye nkitereezezza ssebo Omulangira Kateebe nkwebazizza nnyo okuzikiriza n'oyogerako erinze n'abalala abanaalaba ensonga zino naye ezengaazi nga nkozesa amaaso gange n'amagezi amampimpi ag'olunaku olumu lwenzisewa ndaba ng'ebikunyigiriza bingi nnyo tolina lubiri tolina mbeera nnungi sirabye makula tolina yadde oba ngamba eggaali emmotoka enfuufu ekkuba embeera generali embeera mu bumu zekyendabye si nnungi Kabaka waatudde wano kugamba simanyi oba si weewo wendowooza olaba waliwo n'obuwumbi obwasondebwa ku kasubi Nabulagala kubanga ekitiibwa ekyo abantu kye baakaabira nga kiyidde omuliro twalaba nga kyetaagisa wano bwe wajja abantu bakaaba naye nga tetufuddewo olubiri luno nga bakuba ery'amannya lunaasigalawo waliwo kye tuyinza okukola lusigale kuba siraba ssuubi lya wano sinnaliraba oyinayo omulanga bakyogera bati oyinayo obubaka bwonna nazze kuweereza naye nazze kugezaako bukuweereza bwengezaako waliyo obubaka bwonna bwoyinza otuwa ero tukiwaffe tukiyita kuba mulanga gwonna tulwanirire Kabaka waffe si wano wokka n'embiri endala kumpi zonna zifaanana bweziti tusseeyo omutima tuddemu omwoyo gw'obwagazi bw'obuwangwa bwaffe wanaasobola okukkiriza okuvaawo tulina kutereeza wano oba tulina kukola nkola emukubira lubiri walala okujjako abasenda nga batugambye nti wano muveewo awo tusala amagezi naye nga tebanatugamba nti muveewo akyaliwo tuzimba wano wennyini kino kyennyini kyetulereeza kuba bwe tunakitereeza oba tututaddeko olukomera nga tumanya tumukuumidde munda tewabeerewo nkayana nga mutereeza ozimba ota ekikomere watali wawo kuba tuwulire uliwo abalina ebyabo bayinza okugjayo obwanga era Kabaka naye wanaasalira amagezi amalala kubanga naye tatudde wajja wano juzi n'enkulaga ebipapula kati oluddaabiriza baggali amayinja bomu ezikuba zireme oddwabuluza ate lugwe ku ttaka paka nga tumaliriza ebyokulwana mu ttaka abaluddaabiriza tusinga kitegeeza nti Omulangira Kateebe kyotugambye abawulidde abakitegedde tusobola okuteekawo enkola ne tudaabiriza ne tubugiriza ssaako n'okulinnyisaamu enfaanana y'ekifo kino
ati nze ngaalabye ekifo kino ekisooka kiri open ayagala yajja ayagadde okweyamba nga ayita wali asobola n'okukyama kubanga aza okukyamawo obukyami kati ennyumba yo kennyini olubiri kyogamba nti kyekikuumiddewo nayo embeera nayo si nnungi ate bw'oba oli bweru tomanya kyabugagga kiri muno bw'oyingira munda lw'otegeera nti lubiri bw'olulabira wabweru onyooma abo waani waliwo ki kitegeeza nti waliwo obwetaavu naye tukufuna tutya nange nno nnoonyeza singa abadde ndeetattu gyali engeredde muki mugundi mu nsawo kati abalina okubuuza ebibuuzo ebitereeza ensonga eno bakufuna batya nenamba y'essimu muwala wange agirina ndowooza kubanga eri abaagala okuyambibwa nga bo balowooza nti gojja okubayamba nja kubayamba nga gye bali bagamba musajja ajja kubanga bennyambe bangi nange nakiwulidde nga nzijanga nja kuyambibwa naye ndikyalo olukyalo lwetaaga okuyambibwa lwedda ndina omumbejja wano nga nange mugaa nti awaye nanyi ndayika nja kwegattako abo abaagala okuyambibwa kutukuba omula nze kuba omulanga eri bwena abadde bali wano nti enamba y'essimu eyo ey'omulangira Kateebe buuza ky'obuuza ekigattako buuza ky'obuuza kyonna ky'obuuza kiteeka oku sijja kuwa nkola nti buyogera bwoti nange naweereddwa lukusa kujja nenzija n'ekirala kisinga otumenya Wakabaka buno byoto enkuzi tumenya nayagadde okukibuuza enkuzi tumenya omubejjango oyo ajja nti waliwo ojja lukubu enkuzi akugula buguzi ate ng'ekyoto kirina okusula nga kyaka tikizikira kambo obwo nabwo tusaba batudde enkundeeta bulesitipa nenjiwa gwe ne buwiwaabo osobodde okukola oba oleeta n'oyiwaawo oba osindika sente nebagula wendeeta payini ne kalituusi ebyo tebikola payini toleeta ne kalituusi takola leeta muyembe tetukumisi ndagi mituba tukumisa nkozi neŋŋanda ezaffe ezirimirire ne setaala setaala toleeta aliyo setaala mweza ŋŋanda eriyo sebo tweyanza nnyo ejirikiti okutukyalirako mazima era neeyanziza okumpa olukusa ntegedde nti mba ntiira bwereero okutuukirira bekikwatako ebintu bingi kati ebadde nga ntandikwa n'ebintu biyitirivu byoba nabyo mazima naye bw'otobaako abikubuuza era osirika nabyo kati oba ono bitwalawo naffe ekitutiisa nti olusi omuntu bw'omala okumwogeza ate waliyo abavubuka abato abali mu bifo ebyabaweebwa batukubira ku simu oli n'agamba wayi wambuuza ebibuuzo naye wandeetedde obuzibu nayitiddwa mu kakiiko okwewozaako kale n'oluusi tujja mpola kansabe nti kenzize wano ate sinze ensibuko y'ebizibu y'ebibuuzo ebinaabuuzibwa kyowaaye wayogedde biki ate ffe wano tuli mu byabuwangwa tetuli mu byabufuzi tebitukwatako era pulezidenti yatugamba mu ebyobufuzi mubiveeko mubeere ku byammwe ate nze ntera nnyo okuwuliriza ekintu ky'omuntu bwe bibanga n'ebyobuwangwa tetunabituusa bulungi ate ki ekiba kikutwala mubiri
nga n'ekikyo lwakuba tuba oluusi bajja ne beeyingiza mu bineeno ojja osanga nga twabiwulira nti mmwe mubawa obuyinza n'amaanyi batukajjaleko ate bwe batuukeyo ate tebadde ino kale neeyanziza nnyo Mulangira Kateebe kubiriza abantu bonna vidiyo eno mugiwe ekitiibwa mugiwulirize era mukole ku nsonga ezo azitegedde ebigambo bino si bigule si bikake tebikukakatako bw'oba tobitegeera bikakatako oyo alowooza nti mu byakola ate alina ensibuko kale waliwo neeyaŋŋamba nti abaddugavu abeera mu Amerika eyo afuna essente nezimujjula naye ng'anoonya gye yazaalibwa ne bateeka obutitimbe mu kutegeera ensibuko zaabwe banaye nze nafaawa bwe baatwala bajjajjange ng'abaddu babajja mu paati ki ng'era asobola okuwa essente bw'oba oyinawo ekikakasa tijajjaawe oluusi beefaananyiriza n'ebifaananyi kyoyo nga nfaananye kwegamba n'atuuka n'okuteekawo ssente ate ffe abamanyi ensibuko zaffe we ziri nga tusobola okulinnyawo booda tetukissaamu kitiibwa so mbasaba mwenna mu respectinge oba musa ekitiibwa mu nsibuko Omulangira Kateebe weebale kumpa bugenyi buno mpozi kyenjagala okwesibirira Ssaabasajja Kabaka wange abeere mugumu nange ndwana bwezizingire kulaba embeera ki ngedda mu nteeko mazima kigambo ekyo nga kikulu ajja kuba bulungi Mukama nga yaga ne bajjajja zimanyi bajjajja mwebali omubawulira era ensonga zoyogeddeko baziwulidde mazima awo tujja kuwangula munsaasire okukololera mu vidiyo yammwe naye nazze n'essenyika kale tubasiibudde mweraba Osirise nnyo toyogera tubibuuzaani kusonda ssente tumuwonye mwe mugamba Abaganda tumusondere tubibuuzaani gunsinze emizimu kko n'emisambwa ne Katonda Mukame yabakola obudde buzibye kye batannalaba mwe abakulu b'ebikamba kakasa mujja kubuuzibwa ebibuuzo bingi ng'ettaala limaze okuzikira okuvaayo n'enkuba enduulu kibuuka bakulu bekikwatako sibawuliza byayitamu tetubimanyi ennaku yasusse mazima omwana wa Muteesa baabwe afuuse mmomboze ddala mu nsi ye emikwano gy'ensi tegigendeka ennaku yeefuza abantu